Leero natambudde n'emmotoka entini ekika kya manual nga woolaba nti osobola okutambuza okuva mu Newton ng'obirabako, giya zonna n'ozitambuza ng'ozirabako. Leero kyegezezaako okuleeta kitwanguyize kuba wadde tebakitegeera bulungi nti osobola okutambula n'ogenda mu namba emu naye okuva eyo ate okuteeka mu giya zeeri wabaawo gaapu nnene nnyo. Kyenjagala olaba osobola n'okuyingira mu mmotoka ng'oli munda n'okigeesa gwe kennyini nga engine ekyali off, n'okwata ku giya n'ogitambuzaamu break mu muliro ne clutch nga woolaba nti osobola okulinnya clutch motoka singa ebanga ezikidde n'ogeesa muno manya nti eno break eno muyiro. Ekigere kya right kirinnya ku pedals bbiri, ekya left kirinnya ku naaka n'emu. Bw'oba olinnya clutch nga woolaba ekigere ekyo tositula kigere oba osimbula ovule kano tokagyayo wansi, olinnya nga woolabawo oti oba ota ekigere kirina osigala wansi noba nga ositula mu maaso. Ogwo gwe muli ye clutch yaffe, bw'otyo bw'olina ogiyita mu nte ennungi, motoka eba etandika okutambula bulungi. Singa ogezaako nositula ekigere kijja kankanira mu bbanga oba oyiga. Osobola okuyingira mu motoka n'onyenyaamu n'otunulaku n'olinnya ku break n'olinnya clutch yo. Yes, bino ebintu tobikola mu kutya. Kati awo motoka nga woolaba nti akoleezezza ateekamu namba emu eri ku sayidi eri gy'amenye n'ateeka. Beera ng'obyetegereza bulungi. Alinnya clutch ne left n'ata break n'alinnya ku muliro ageka okuta naye ekigere kisitudde mu bbanga. Mwetegereze bulungi, okuvuga motoka si kintu kizibu nga mwe mulowooza. Bw'ata bw'atyo motoka etandise otambula era nga woolaba azzeemu n'alinnya, ekiraga nti motoka oba ogitadde mu Newton kasita olinnya clutch ebeera free n'ajja mu giya. Walinnya clutch n'alinnya ne break esiba. Singa otolinnya clutch n'olinnya bulinnya break, motoka ezikira esikonduka n'ekankana olw'okuba nti eba eri mu giya ate nga tokutte mannyo gali kugifuula free nga wokiraba. Naye singa oba nga yeetegereza osobola okulaba nti kati asimbudde n'ateeka mu namba 2 agenda kulinnya clutch ateeke mu giya ya namba 3 nga ogenda okuba ng'okiraba. Azzaayo clutch n'ateeka mu namba 3 nga olaba nti abreakinzemu kati n'ateeka mu giya ebadde wakati. Walinnya accelerator nsuubira olaba nti omuliro gwereesinga gugenda. Bw'agenda bw'otuuka ngaawo nti otuuse olinnyako clutch n'olinnya ku break n'okendeeza ku break oleme kutomera ali mu maaso. Beera ng'obyetegereza byebyo. Olwaleero tugende n'ekyo. Yes, subscribe.